Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga ayanjudde olukiiko olugenda okutegeka emikolo gy'amatikkira ga Kabaka ag'omulundi gwa 33 agabeerawo bulinga ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'omusanvu. Oweekitiibwa Joseph Kawuki, minisita wa gavumenti ez'ebitundu, yaweereddwa obwa ssentebe w'olukiiko nga waakumyukibwa minisita w'ebyemizannyo n'ebitone Oweekitiibwa Ssaalongo Robert Sserwanga. Omumyuka wa ssentebe Oweekitiibwa Robert Sserwanga. Bammemba ku lukiiko luno kuliko minisita w'ebyamawulire era omwogezi w'Obwakabaka Oweekitiibwa Israel Kazibwe-Kitooke, Oweekitiibwa Noah Kiyimba akulira ebyokwerinda embuga, Captain Christopher Lutwama n'abalala. Olukiiko olwo luliko Oweekitiibwa Noah Kiyimba, luliko Oweekitiibwa Israel Kazibwe-Kitooke, luliko Oweekitiibwa Ahmed Magandazi Kaggo, luliko omukyala Josephine Nantege Semanda. Olukiiko oluteesiteesi lwakuvaayo n'ekifo eky'enkomeredde omukolo we gunaabeera. Luno lugenda kubeera mu kanisa ya Watoto Church. Mwe ab'olukiiko oluteesiteesi gye munakkaanyaako n'abakulira Watoto Church. Nga tannaba kwanjula lukiiko olutegesi, Katikkiro asoose kuwa amakulu agali mu kujaguza olunaku luno ssaako n'okulaga ebimu ku bituukiddwako bukya Ssaabasajja atuula ku Nnamulondo. Olw'okuba Kabaka yatikkirwa, ensonga zaffe nnyingi ezikwatako ng'Abaganda oba kale ezikwatako ng'abantu ba Buganda zongedde okutegeerekeka. Naye bw'ojjako ensonga z'obuwangwa n'ennono, naye waliwo n'ensonga endala nnyingi nnyo ze tulabako ennaku zino singa otunuulira emirimu egikolebwa mu Bwakabaka. Tulina ebyobulamu, tulina ebyenjigiriza, tulina ensonga z'obutonde bw'ensi, tulina ensonga z'enkulaakulana. Amakampuni enkumu gatandikiddwawo ku mulembe omutebi, abantu emitwalo n'emitwalo abayimiriddewo ku Bwakabaka. Ye ssentebe w'olukiiko olutegesi Oweekitiibwa Joseph Kawuki yeebazizza beeno olw'okubalabamu obusobozi n'abawa omukisa okutegeka amatikkira ge aga 33 era ne yeeyama okutuukiriza obuvunaanyizibwa n'olukiiko lwagenda okukola nalwo. Nange bano tuli basanyufu olw'obwami obutuweereddwa era twagala okweyama tujja kukozesa obuvumu okulaba nti olutabaalo luno tuluggusa bulungi. Tetumanyi lwaki ffe twasiimiddwa ku mulundi guno, naye tuli bannamukisa okuba nti emyaka 33 kigenze mu byafaayo nti ttiimu eno yeekulembeddemu. Awo nno Mukama tujja kukozesa obuvumu obwannamaddala. John Maido ne Kyambadde Shadrack Joshua be bakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.